katugende maaso ndi ne Professor Senteza Kajubi mutandise olwo kati mugamba olwapolekapu luwanvu olwakakoma olwapolekapu luwanvu nnyo olwakakoma lumpi nnyo kugamba netugamba nti atugende ensambya mu nkambi za police police band ekube eno nga tukyali eno mu Kampala wano twakozesanga baana ba ssomero abaana b'Egaza ne bayimba ne baziiga ab'Ebuddo ne bajja ne batuyimbira ne tuwuliriza. Professor abantu soko babuulire music bwajja oli bwaga nti ndeese music omanyi naku zinamba ya music basanyusa oba basesa oba beewuunyisa ebigambo bimuba mu mutwe n'agenda n'ayingira studio n'abantu oyinza obbakubira ekifaananyi music yali awandiikiddwa ati waliwo engeri gye babiwandiikamu Kakoma yabiwandika mu solofa ne bwaweereza olupapula olwo era ndani oba wa ne bwaba taliyo abaliyo balukuba naye luno ye kuba Kakoma nga muyiya ng'akuba ne piano kugamba fu yajja mungu bajja ku komiti n'atukubira nota zonna ziyina tene eyimba etya bese jet n'akuba ku piano nga tuwuliriza era ne Polikapu Kakooza naye noliba n'olikuba ku piano nga tuwuliriza tutulaba ate ntugati kati mugende mu kwaya ez'abaana nga Ebuddo Gayaza wakugamba mukosa kwaya nga 3 oba 4 abaana ne baziiga ne bajja ne batuyimbira kutwasinzira nga kugamba nti luno lwangu okuyiga naye luno lunaaba luzibu ku baana abo naye mu nkomerero ne tugenda ensambya mu police wali barracks ngalo omusajja gwe bayita Moon yali director of music mu police ono aduuma police negenda mu byoma nekuba nga ffe tuli eno bweru tuwuliriza oluvannyuma neteekwa okusalawo bwekituuka okusalawo kyali kizibu kugamba nga ye Moon nga expert wa music naye wa police ng'alaba oluyimba olwa Polikapu Kakooza lulungi n'aga nti tutwale olwo committee member abamu nabo ne bagamba nti tutwale olwo abamu ne tugaa nti tuleme kutwala olwo lwokka nze nga ssentebe committee nembaga nti bannaye tukolewe tuti ennyimba zibiri tuzirabye nti nnungi olwa Polikapu Kakooza n'olwa Kakoma mukkirize zombi tuziweereze mu kabineti yesalewo tubaweereze n'enanka n'ebirowoozo byaffe naye kabineti yo esalewo nitugaa nti olwa Kakoma luno tulabye nti lumpi naye pulezidenti bw'anaabangawo tujja kuyimbanga ebitundu 2 bw'atabaawo tuyimbako kimu ge magezi ge tuba tuweereza mu kabineti ku kabineti okwo kwaliko Dr. Luyimbazi Zaake yalina Minister of Education nga yati manyi nti amanyi ku bya music nengenda ne mulana mutegeeza ekibadde ensambya ne committee kyesazeewo ne muwa n'ebyange ebirowoozo byange nsinzire ndowooza nti oluyimba luno olwa Kakoma lulungi ate lwanamu enkizo endala emu ennyimba ezimu zijja bweziti katugambega olw'abannaffe wane Kenya lutandika mpola lujja mpola ta lugamba nga lulinganga bwetugamba wano waffe lwambuka madaala ng'otutta omwana wange weesirike nga teruzuukusa pesembayo newanvuwamu kati naye kugamba nga luno olwa Kakoma Uganda kugamba nti nga luzuukusa Uganda may God uphold nwankubadde obadde otudde poliisi neekuba buli kigambo gye kisemberayo eno akakasawo kaako nota erinnya kugamba nga ozuukuka naye lwaliko ekintu kimu abantu kyebagamba nti naye ate awa kuba bwe yateekamu ebigambo ebyasooka byali Uganda the children praise thee kugamba
we lay our future in thy hand. waliwo layini awo wakati w'ebyo Uganda, thy children praise thee. Bannadini ne bagamba naye oluyimba no mu luyimbi lulungi naye ng'ekigambo Katonda tetukiwulidde. Kwe kuddamu kati Uganda, may God uphold thee. Bwe baateekamu ako buli omu nagati ati tumatidde luuzi okusa ate lumpi abantu bayinza okuluyiga nti ezo zenkizo ebbiri eza lulina. Dulinga era essaala bw'otunuulira ebigambo ebyo olaba omuntu eyali alowooza ku ggwanga eryesabira ebiseera by'omu maaso eyo ebijja. Omusajja gwe bagamba Professor Peter Wingard yani ayingiriramu wa? Peter Wingard yali musomesa mu Faculty of Education e Makerere ng'asomesa Lungereza. Ye yakolagana ne Kakoma mu bigambo bya Kakoma. Yagenda nnyo ku bya music ku ddoboozi maloboozi gatambula gatya. Ye Peter Wingard ye nga yiwa poetry kugana bakola bombi okuyingizaamu ebigambo bino okubiruka. Era oluzungu lulinga olwa Bible ya St. James. Nti kino kina rhyming na kino. Kakati cabinet olwekoze etya? Kati cabinet bigenze ku cabinet nesalawo tolwakakoma lwe lusinze. Lwakakoma lwe lusinze. Naye gwe wali omanyi Kakoma tewamuteera yaawe gundi akabegaawo? Nze byange byali ku nyimba zennyini nga bwe ziri kuba bansaba okuba chairman nantiko kuba fair ku side zonna. Kiki ekiddako awo bwe balulonda babaddira ne babuulira nti abaayo oluyimba tutwale luno? Bagenda olukumpi twali nakumpi kutuuka ku Nankane mu Independence. Gwe nasaasira ne munnange Mr. Moon kubanga Mr. Moon yali alinze nti ng'omubaka wa Queen ali awo n'abantu bonna ku Independence yennyini bendera ya Uganda ya Bungereza ekawase nti ajja kukuba anthem eri empanvu dakika nga 10 ali awo awuuba. Lindako Professor. Pole Cup waleetera oluyimba olulwe yali amaze okuyiya ekitiibwa kya Buganda. Kuba nakyo kiwanvuko. Kaakati olwo akakiiko musazeewo mutya nannyini luyimba mwamukolera mutya? Ffe omulimu gwaffe gwali kusalawo oluyimba kirutwala mu kabineti. Kasita twava ensambya nentwala oluyimba mu kabineti nti zino nnyimba tulonze nnyimba 2 mulondeeko lumu. Kabineti yo nefuna omugugu ogw'okulondako olumu naye nga nze muze okuwaayo ebirowoozo byange ku zombi. Akakiiko kano komiti eyo waliwo abantu abakyali abalamu abakaliko? Gundi Mbabi Katana akyali mulamu. Waali akyali mulamu naye abalala ate gundi ono omukyala nawoli abanyumya naye yaliko Rafairina Nakabuubi. Ono ali ku CBS kati ennaku zino. Ekyo sijja kijjukira bulungi. Kwa mulago nzukira yali kakiiko ako yali Nadiope kyabuzinga obusoga. Olwo ate obubonero obulala bwo mwali mukola mutyawo? Olwo tufunabakulu netulondo tukyalinayo flag. Okusooka tugenze ku bendera eyasooka yalina ebiba 3 ekiba ekya kiragala ekira ekya kyenvu n'ekira ekyeru ekiba ekyeru kugamba white green ne yellow nga kiragala etegeeza ensi yaffe bweri ensi ensi nga bwe mugiraba njimu. Kyenvu etegeeza ensi yaffe musana tuli kwekweta. White nayo etegeeza tuli bantu ba mwoyo. Tuli bantu ba mwoyo. Akati ate nga wakati awo tutaddemu era gundi ng'alinga mwali. Ani nannyini ekkuba ezo okyabajjukira? Sijjukira ani akuba ezo. Neno gye tulina yennyini gye mwalonda
eno bwe tuba tumazeeyo ziri twazironda nga twana UPC tenakujja mu buyinza. UPC bwejja mu buyinza ne baga nti eno ebendera erimu kiragala erimu ne white ate erimu ne baga nti Grace Ibingira yali Minister of Justice lumu nga twagenda kulanga akutte bendera yakwata bendera eyajjamba nenga bwogimanyi erimu nayo yellow black n'ekimyufu yes ng'agikwata ng'agenda e Makerere waliwo professor gabaita Professor Todd era naye neya green and white nakina Professor Todd era yatuyambanga okudesigninga ebintu ebyo nga bimaze okujja okubitereeza akati ng'agenda wa Professor Todd nga ndoza Ibingira yali nga gondi bwe yali omuyimbi limba zaake ku cabinet eri cabinet eri era ne gundi ku same cabinet Ibingira yali artist musiizi ye n'ateekamu n'akaneeyo crested crane wakati n'aga nti n'atwalayo mu cabinet nti ejja okugira cabinet nerondawo eyo tebyalimu kyekubira kuba ndaba UPC wakanyiza green ne kiragala bo bataddemu akaabo owange akusinga kukubya gwolina ati mu kiseera ekyo yali gavumenti ate nga teyayimbi kati mwe mugyasi nnungi erabika bulungi ng'ate bagamba noga nti eri nga bw'erimu kiragala mumanyi kiragala atera nnyo okusiiwuuka bebaga nti asiiwuka nituga nti Tanzania nga tesiiwuuka Kenya baga ti ajja kusiiwuuka tutwale eno kubanga eno enzirugavu ne kinvu n'emyufu tiwaliwo wesiiwuukira kufe kale netukirizaganya ku ekyo ne emblem era Professor Todd yagirinamu omukono emblem Professor Todd naye yagiramu omukono nadyope n'atuyamba okuleeta moto kubanga mwiri moto yabwe eri ku lwa Katonda n'ensi yange tugati tutwaleeyo for God and my country netugiteekamu nituteekamu kugamba ebintu nga emblem pamba waffe gwe tulima emmwanyi sosi ya Nile mweringa egenda wansinsi kugana na buno busolo bwaffe nabuno eno ugabi kugamba nekibanga kirabika bulungi. Katukomewo Professor otandikirawo ndi ne Professor Senteza Kajubi atunyumiza ebyaliwo nga Uganda erondawo obubonero obw'eggwanga bwe tukyakozesa n'okutuusa olwaleero.